Ku ntandika y'omwezi ogwokutaano omwaka guno 2024 ekitongole ekikola ku by'enguudo ki Uganda National Roads Authority kyaggalawo olutindo olusala omugga Kaluma naddala eri emmotoka ezizitowa nga kyaddirira olutindo luno okulabikamu ennyafa. Kino kyakosa bbaasi n'emmotoka endala enneetissi emigugu ezigenda mu mambuka ga Uganda nga nnyingi ku zino zaalagira okukozesa enguudo ez'ebalama Kaluma naddala oluyita mu kkuumiro ly'ebisolo li Action Falls National Park. Mu kubagumya URA yasuubiza nga bwegenda okukola obutassamuka obutassa mwoyo okulaba nga mu bbanga lya myezi 3 gyokka luba luwedde. Kati enkyaya leero bannannyini bbaasi wansi w'ekibiina ekibagatta ki United Bus Owners Association bawadde ensalessale wa nnaku 7 zokka eri ekitongole KIUNRA okuvayo bannyonnyole lwaki oluguudo luno terukolebwa oba si kyo bagire nga bawummuza mu bbaasi zaabwe. Batugamba myezi 3 jaggwako ne bongeramu naye nga tetulaba kiki ekikolebwa. Katuli awo tuteebereza abasaaze batubuuza naffe tuwebuuza. Nze omu ku ttiimu yagenze e Kaluma tewali kikolebwawo nga bwe waali mu kusooka bwe wali. Akulira ekibiina kino Solomon Nsimire agamba nti bikyanga batandika kuyita ku nguudo ez'ekooloobya bakolera mu kufiirwa olw'amafuta ge bakozesa kyokka nga n'ebisale tebabyongeza. Amafuta n'ebirala ebibezaawo motoka eyo oba bbaasi byeyongera okulinnya. Okozesa ddabo oba obadde onywa liita 4 kati onywa 8 naye ate bba abasaabaze obamu na 3 oba 4. Bonna abamu ku baali abasaabaze baabwe kati basalawo okukozesa mmotoka ezaakazibwako erya drone ko n'ezo ezabuyonjo ezikkirizibwa ku lutindo luno kye bagamba nti kibajja mu bizinesi. Kati abasaabaze be twali tutwala okuviira ddala eno Kampala ennaku zino balinnyo bumotoka butono kubanga busala wali ate butuuka mu budde. Batukyajinga emitwalo 2 ku buli pasenja gw'otwalira mu bbaasi. Olunaku lwa leero drone yetwala abantu baffe ffe n'osanga nga yakuyambye n'alinnya bbaasi be bantu 5, 8, 10. Mu newankubadde bakkirizibwa okuyita mu kkuumiro ly'ebisolo li Action Falls National Park bano bakolera mu budde bugere wakati w'essaawa emu ey'okumakya n'emu ey'olweggulo kyokka nga ne sipiidi bakkirizibwa kuvuga ya kigero. Abasaabaze ab'engendo mpanvu ng'abagenda mu West Nile abagenda mu Northern Uganda n'abagenda abakulosinga border genda mu Juba seere bisinga baagala kutambula kiro. Obudde bwe buziba ne bakuggalirayo ssaawa emu ng'eweze ogenda kusula awo n'abantu b'oba olina kati jjukira w'obasuza tolinaawo loogi tolinaawo kiki. Kati basawo kiba kisoboka bakkirizibwa okutwala bbaasi ku lutindo basaze nga nkalu okudda ebusukka mugga olwo baddemu okutikkamu abantu nga basaze. Emmotoka tuzitikkule bwe tutuuka ku bridge tuggyemu abantu emmotoka esale oba bbaasi esale nga terina abantu then tufune oba miinizi endala abantu bakulosinge then balinnyire sayidi eri. Baweze nti singa mpaawo kwanukula kwe bafuna mu bbanga lya sabbiiti emu yokka bagenda kuteeka wansi ebikola. Bwe naate naba kutuddira ku nsonga zaffe ze twabawa emmotoka zonna ezikola mu West Nile ezikola mu Northern Uganda n'ezo ezigenda Sudan tugenda kuziyimiriza. Togeddeko nayogerera ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo ki Uganda National Roads Authority Alan Sempeebwa n'atutegeeza nga kampani ya China Rail 7th Group ne NEC bwe batandikedde okuddaabiriza olutindo luno kyokka nga bakyali wansi. Batandika okukola platform wansi eyo kwe banaasinzira okukola emirimu gy'okuddaabiriza olutindo olwo. Era ne mu kaseera kano batandise okugenda nga batereeza zinnatti ezo ezaali zikaddiye. Ono asuubiza nti obutasukka nkomerero ya mwaka guno olutindo luno lujja kuba nga luggoddwa nga ne bbaasi zitambula kinnawadda. Mu myezi gyaffe egyo twaba 3 tukyali mu budde era tujja kuba tumaliriza emirimu gino. Mwaka gunaggweerako tujja kulinda mwaka kuggwako ng'emirimu gy'okuddaabiriza olutindo lwo giwedde. Agambye nti ekibakandaaliriza bwe kubanga bagadde nnyo okukola omulimu ogunaawangaala baleme kuddamu kutaataaganyizibwa ng'okuzimba oluguudo luno okwenkomeredde tekunnatuuka. Olutindo olwo luyita waggulu w'omugga ogwo nga bwe mugumanyi omunene nnyo ogw'amaanyi nnyo eddala n'olwekyo tulina okukola nga twegendereza era ne mu kutuukawo tetwalabika kubuukirabuukizi mulimu. Ekkubo ly'omugga Kaluma lye lisinga okuba ery'okumpi eri abagenda mu mambuka ga Uganda kale ng'okuluggala kigootanya eby'entambula byonna.